tukwaniriza ku mukutu guno tukyagendera ddala mu maaso n'akatabo kaffe ak'omuzimu gwa Kasooba. Leero tugenda kusoma essuula ya 14. Essuula erina omutwe gugamba nti omuzimu gwa Kasooba gwegalula. Neebaza buli muwuliriza eyatandika akatabo kano naffe era akyagendera ddala mu maaso naffe, ne nnyongera okwebaza omuwuliriza wa Tusome n'Ennaalu eyatandika naffe ku katabo akasooka nga nakati ali naffe. Wano ku Tusome n'Ennaalu tusiima nnyo, tusiimira ddala. Essuula ey'omuzimu gwa Kasooba gwegalula egenda bw'eti. Bwe namala okutunda mmotoka yange, eby'okuddayo okufuna oba okugula endala ne mbivaako. Mu kusooka buli kasimbi ke natundangamu nga nkassa mu kawaligo nga ndubirira mpeze z'okugula emmotoka endala. Naye bwe zaabanga ziwera ne wagwawo ekintu ne kizisaasaanya, ate n'endala ne zimbaŋŋanirako awo. Ate era mu kiseera kino emiwendo gy'ebintu we gyakalaamira n'enjala fulenge n'egwa. Bwe ntyo buli kasimbi ke nasimbangako obwala nga nkuba kuwembuule. Wabula nga bwe bagamba nti omukisa nsulo, nange mba ndi awo nsigalidde kuta maaso neefuna ogwa Nanteza e Bulamba. Nalina mukwano gwange Omuzungu era addayo ewaabwe n'ampa mmotoka ye empya tukutuku. Kugambye n'ensanyuka n'embuukira waggulu n'enkirako akimezezza okwenjala. Essanyu lyange yandisinzeewo singa nali sitandise kweraliikirira lw'ebyali binnondoola ng'ate simanyi kwe biva. Nalowooza nti osanga mikwano gy'omuvubuka bwe baafiira mu kabenje ne fiida gye gyali gyagala okumpoolerako eggwanga, nga girowooza nti nze nagulirira babatta olwa fiida okunnaabira mu maaso n'ankoggobya. Naye ng'olwo lwonna nandibadde mbattanganyulwemu ki? Teo naye yali anfuukidde ekikokko. Oluusi ng'alabika ng'amanyi ku bintu bino naye nga bw'obimubuuza asirika busirisi oba okukubuzaabuza ng'atya era ng'alabika ng'atayagala kubyanjuluza. Kino kyannyongera okwagala okuwenja n'okusensulira ddala ebintu bino mbituuke ku nsibuko yaabyo ndyoke ntegeere kye nnangwa okuyiggibwa nga kiri mu lulu, kuba nnali mmaze okumatirira ddala awatali kusigalamu kakunkuna nga nnali njiggibwa era nga nfuuse nnawalubwa. Okutya okwali kutandise okutema empangi, okunyegenya n'okusebaseba empagi z'ekigo ky'obuvumu bwange kwampaliriza okwebalama ekibuga. Bwe ntyo ne ntandika okumaliranga ebiseera byange eby'eddembe eyo mu byalo nga nnambula n'okunoonyereza wamu n'okuwugula ku birowoozo byange okuva mu kweraliikirira okw'olutentezi. Olwali olwo ne ŋŋenda e Bukwiri okwegulirayo ku muzigo. Mbankomawo n'enkyama ku petulo sitenseni ekiboga nnyongere mu mmotoka amafuta. Nayimirira nga ntunuulidde butatemya ebbomba y'amafuta abavubuka abagatunda baleme kumbala mu ffuulo. Ngenda okulira ng'omuntu ankoonako ku kibegaabega. Neekanga ne mmaguka ne nkyuka. Ngenda okulaba nga ye mukwano gwange Embega bwe twasomanga bwe nnali mmaze ebiro n'ebisiibo nga simulaba, newankubadde oluusi twawuliranga nti kati ali gindi oba gindi ng'atawuka mu gigye. Twalamusaganya mu ssanyu eritagambika era munnange n'antwala mu kabaala akaali okumpi awo tuweweeze ku mimiro nga bwe tulojjamu. Twanyumya bingi era nze okugenda okwezimuukiriza ng'enjuba yagenze dda ewa Kiwalabye okulya ebiwata. Nasiibula munnange olw'emityana ndw'ejjembe buto. Teyanzikiriza kugenda. Yansaba tugende nsule ewuwe nga bwe twejjukanye ebyedda, anti kubanga era kyali kutunda mwoyo na kwegabula mu mannyo ga mpisi okutambula ekiro mu biseera ebizibu ng'ebyo. Byali biseera bya fukufuku wa nkuba. Oluguudo mwe nali ngenda okwesaza kalakita yali erufuukudde ate nga ntya n'abazigu okunzinduukiririza omwo ekiro ne bannyagulula. Bwe ntyo nakkiriza nsule kubeera nga siraba kinene kya nnyo kimpaliriza kuwumpuguma matumbi ga budde buntuuke eka. Nasanyukirwa bya nsusso mu maka ga mukwano gwange era ne nkubwako n'omutaka w'ennyimbwa. Twamala okulya ekyeggulo ate emboozi eyaffe ey'ababiri n'ekolera buto era kaabula kataano obudde tubukeese nga tetumanyi. Mukwano gwange yantegeeza nga bwe yali akuzibbwa n'aweebwa kulembera ekitongole ky'abambega eky'enjawulo ng'omulimu gwakyo omukulu kuwenja n'okuzikiriza bakkondo abaali beefudde bakasomba kaddira mu kunyagulula n'okutemula abantu era nga bakola n'ensimbi ez'ebikwangala ez'empapula. Ensimbi zino zaali
zikwatidde mu nsi era nga zigootaanyizza okudibaga n'okuzingamya ebyenfuna mu ggwanga olw'okufeebya n'okuserebya omugaso gw'ensimbi entuufu. Mukwano gwange yali awundululiddwako ensimbi zimuyambe mu lutalo lw'okusansulula, okumerengula n'okwererawo ddala ekibondo kya Nawookera w'agakaggwa ensonyi gano. Abasajja be baali basse ku bukomwakomwa bw'agazigu gano naye ng'ekisinga obubi aganyazi gano gaali gasse bambega be abawerako. Buli agagwa mu buufu oba gwe gateebereza obuteebereza nti yandibugwamu agamutemula. Ebintu bino mukwano gwange byali bimusuza teyeebase ne gavumenti nga bigikulungutanya. Nanyolwa muli olw'ebyambuulirwa naye musajjawo nga bwe nnali kimbuyege mu by'obwambega saasobola kuvuba munnange mu ddubi lya mitawaana gy'egyo. Wabula muli nawulira ng'ekkonda linzita era neetamiddwa olw'ebyeffujjo ebyali bikoleddwa ate nga neeyongera n'okwagala okwenyigira mu kuwenja n'okufufuggaza gagafulu agaali gakaabya abantu akayirigombe n'okufaafaaganya ensi. Wano ekirowoozo bwe kyanzijirira nga tekibanga mu gakawenkene ago mwe mwali muva aganjigga. Twagenda twebake naye ng'ekirowoozo ekyo kisigadde kinkeeta ku mwoyo. Nazuukuka enjuba evuddeyo era olwamala okunywa caayi ne nsiibula nga saagala kutambula lwakikuula ddima. Mu kiseera kino saamanya nti bwe tulisisinkana nate omuzimu gwa Kasooba gwe guliba gwegaludde. Olugendo lwonna lwali lulungi ddala, saafunamu ngozooba yonna. Waayitawo ennaku ntono ne tuwummula era nasanyukira nnyo okuwummula kuno okusinga okulala kwonna. Omulimu nali ntandise kugukoza nnaakola ntya olw'ebirowoozo ebyeseesanga mu mmeeme yange buli kiseera. Bwe kutyo okuwummula kwantema mu nvuba naye newaakubadde nawummula naye by'ebirowoozo byajeemera ddala okudda mu nteeko yaabyo era ekiseera kyonna byabeeranga bitawuka butawusi. Oluusi nagendangako mu maduuka ebusimbi nga mmaze okukola ku mitonotono egy'awaka n'okusoma ku bitabo byange, nyumyemu n'okwesaamu n'abamanyi. Lumu nali ntudde mu dduuka lya munnange tuli ku lwazisa nnama ne mpulira ng'emmotoka eyimirira. Omanyi bw'oba olina kye weekengera oba ky'otya towulira bitooke bye bigwa. Nasituka ne nningiza ngenda okulaba ng'abasajja basatu baamattuka mu mmotoka nga bwe baali bagoba. Nafuluma neeseebulula empola mbasegulire. Tebaŋŋanya, bajjira ddala busimbalaala we nnali. Neegumya ne nnyimirira butengerera nga basimbye. Nze nali omwangu ne mbabuuza nti, "Bassebo kabi ki?" Ko bo nti, tewali kabi, wabula tubuuza mwami Mukoodingo, eryo lye linnya lye neetuumye kuba nze gwe baali beetaaga. Otumulabiddeko? Batugambye nti atera okubeerako erudda wano. Nategeera nga gwe baali banoonya baali tebamumanyi era ekyo ne kinnyamba okubaanukula ng'amameeme tegankubagana. Ko nze nti, "Bannange nno nange ndi mugenyi muno, wabula mpozzi kambuuze ku mwami nannyini dduuka eno osanga y'anaabayamba." Nanaanuula olutaliga nnyingire era ne bannange ne banzijirako ng'omusibe. Bwe natuuka wakati mu mulyango gw'edduuka ne ntegeeza nnyinimu nti, "Ssebo abaami bano beetaaga buyambi. Balina omwami gwe banoonya oba gw'oyinza okuba ng'omumanyi era ng'omulabyeko bayambe." Ko ye mwami kyoyo, ko nze bakumubuulire. Awo bonna ne baanukulira kumpi wamu nti Mukoodingo, ko ye nti, "Sinnamulabako olwaleero." Omusajja omu yatandulula ebigere asala oluguudo pozzi agende abuuzeeko mu dduuka yali ebusukka kkubo. Munnange yamulabuukirira n'alagiriza nannyini dduuka nti, "Owange, wamma mwami Mukoodingo omulabyeko?" Omwami oyo ajja ne banne gwe beetaaga, gwe balagiriza yali ammanyi bulungi era nga nnengera nnyimiridde n'abasajja bali. Bw'atyo naye kwe kwanukula nti, "Mukoodingo ye mmulabyeko, kyajja ayite wano ng'alaga mu katale." Eyali agenda yawetamu n'adda. Bonna beevumba emmotoka yaabwe ne bagivuga nga balaga ku katale. Kyazira kunkuba bati nkoona nga nange njokya mu ssubi ku ddaka anti enswaswa eteeyanula era n'ab'omuti guno nno gwali gujabagidde era nga ddala gubalagadde. Ebigambo bwe byali bituuse waali weetaaga kusalira magezi, wabula abanjigga baali balimbi. Nali sijja kudda awo kulera ngalo na kuzingira mikono basanga awo batte mmume. Kabe kasinge bagatteko n'okuswaguza naye nno nga baswaguliza kwani? Kunze Mukoodingo?
kitange namunkanga yeebase Magombe si kunze. Weewaawo muli nawulira nga nteekwa okubaako kye nkola ku bintu bino naye nga ki era ntya. Mu kiseera kino emmeeme yange yali tennantemera luwenda lugolokofu mwe nnyinza kuvuunukira bino ebyandi obukiika. Natandika okwewala okutambulanga ekiro naye ng'ebyoyerezi bwe bitaggwa mu nsi olwali olwo obudde ne bunzibirira mu kkubo nga nva okugenyuwalako. Ettaala za mmotoka yange zaatandika okwaka nga zizimeera zitemereza n'oluusi okuzikirira ddala ate amangu ago ne ziddamu ne zaaka. Wabula mba ndi kumpi okutuuka ewaffe ne zizikirira ddala. Naweta ne nva mu Mwasanjala ne nserengeta mu kaguudo akatuuka ewaffe nga mmotoka nziggyeemu omuliro era mulisibwa mwezi ogwali gwakakasa muli. Bwe natuuka ku kakomera akakunivu ak'obuti akaali keerambise ebbali w'ekkubo ku ddyo wange ng'otunudde ebuvanjuba, emmeeme n'entyemuka. Mu kaseera ako emmundu bwe yabwatukira okuva mu kakomera nali ntuuse mu makkati gaako. Nakoleeza mmotoka n'empaala yogayoga mu galagi. Nayimbula emiregete gy'embwa zange ne neevumba ennyumba. Nazikiza ettaala zonna era ne nemmeguza ku buliri nga tewakyali kamunyeenya konna. Munnange nno ku olwo ekyeggulo tekyaliika. Omufumbiro wange yali yazzeeyo dda waabwe ate nga nze mu kiseera ekyo ne bwe bampa ebirungi ebyenkanawa sisobola n'akatono kulitinda eri omufumbiro nga ntya nti si kulwa nga wabaawo abazigu abalala abeerimbisa awo ebbali ne bammeza omusu. Nasula omugugu gw'ebirowoozo gunteeyenga ku mwoyo mpozi bagamba nti tetumanyalirira nnyina. Leero luno otwange twamanya wabula saakeera newakubadde nga bageresa nti eyasoze obubi omulabira ku makeera. Neggula enjuba esoomya. Ku luno n'embwa zange nazo zaalinga ezamanya nti mukama waffe baamukubye enkyukwe ne zeeyingiza zokka. Ate ne Lugaba naye n'ankwatirirako ludda ne watabaawo muntu ankeera kunzalira leenya. Ng'embwa ezo bwe zaalumako omutamibwa amatu. Nagenda mu galagi ne nkebera mmotoka. Essasi lyali liwummudde obutuli mu ndabirwamu ezoolekaganya ez'emabega era singa ku mutto ogw'emabega kwaliko atuddeko yandibadde yeegasse dda kaagula mukono akafukunya akaabagende edda ekaganga. Bwe navaawo nagenda Lwasa Mayinja we yaboggolera nga nsuubira nti nnyinza okusangawo akatabula wagwekku naye gwanjokera Lwabenge era nayoyeza bwe yali envu. Nasangawo abantu abansookawo nga bamagaamaga beewuunya ku bo abimanyiiko amayitire. Navaayo ng'ogusima ebbumba nga nsootooka puluguma era neebuuza oba nga nze ddala gwe baali bateeze okutta oba mulala. Bwe nadda eka ne nnyongera okwekebejja emmotoka. Awo we nategereranga ddala nali mpise ku lugwanyu obutateebwa mu mutima. Namalirira okugenda ewa mukwano gwange mbega musaba nnyingize mu kitongole kye nga nsuubira ng'ekyo kye kiyinza okunnyamba okunoonya n'okuvumbula abattafiida ekyamussa era nange ekinjiggisa. Nali sijja kukkiriza kunyigibwa ku ttama nga nsiri oba okuttibwa ng'ensowera nga sitakabanidde na kulwanirira ku kyamuwendo ekisinga byonna obulamu. Obanga abaali banjigga baali tebasinkananga ku mukambwe Namige munnaabwe ku luno baali bamwejjiridde. Twali tujja kutoloba nnyo n'ennyindo zitusiiwuuke. Nali sijja kussa mukka yadde omwoyo okutuusa nga abattafiida n'abanjigga bakwekudde ne mbanika mu lwatu. Luno baali nno balidde butanga era nga bakeetyabidde. Ebizibu gwe munnyo gw'obulamu nange nali maliridde okugunuunako nga sikyadda nnyuma. Nateekateeka ngende nsunule ku tteewo ono kye nali nsazeewo nga kikyayokya naye mba nsituka nti nga ku tteewo ono Lugaba yali amundeetedde. Nabimwokya. Yatandika okunsendasenda n'okuntiisa nneme kuyingira mbu mu butwa bwa mulimu ng'ogwo. Nalowooza nti nno tteewo alimba nali sijja kuddaawo kuliisibwa bukanja na kukaabizibwa lwa ku magi nga ndolobadde. Bw'atyo gye yakomya okunnyinyitira n'okunterebula nange gye nakoma okugukuba n'okuguba. Ekyaddirira ffembi kusirika ne ku nkomerero ya byonna kubivaako. Tteewo yaddayo ewaabwe ng'amaaso gamumyuse era ng'azimbye buyindi. Nange ne nsigala ewange nga muli ate ntandise okutya
okubuusabuusa oba nga kye nali nsazeewo okukola kyali kituufu. Nalowooza nti singa oba nali siwuliddeeko Teo nandikikyusizza, anti ng'amasika nga bo tegalema. Naye nali nkimubuulidde nga sikyayinza kwefukulula mu maaso ge, so ng'omusajja nali mwana muwala mwekansuliddeko n'okumulaga nga bwe nali mmaliridde okugwisa obwenyi n'anantambaala yenna nga siina gwe ntya. Omukira nali ngweyokeredde, kale nga nkyatuuza ki? Nedda, nalina kweziziba bwezizibi ntuukirize kye nali nsazeewo okukola. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegalula. Waayitawo ennaku nga ziizo Teo n'ajja okuntegeeza nga bwe yali akyusibbwa mbu agende akolereko ate ewalala. Yali tannamanya gye baali bagenda kumukasuka, wabula ng'afuuyirira kanywe waleme kuba masosso. Ko ye mazima nno bannange nja kukusaalirwa nnyo akaboozi kaffe by'obadde onkolera n'okunnyambamu leero byonna. Konze ekyo kitono nnyo. Ko ye nnyabo kanna akayita ekitono, nze bambi ndaba banno obadde obayamba nnyo bya kitalo. Konze nange nja kukusaalirwa, ate kisinga obubi tolinaawo ne gondekedde mu kifo kyo kulabangako. Ko ye naye bannange osesa wano balirwanwa olina bangi, ate ne Busimbi ndabayo ebiwala bingi ebitambula byetigiinyula. Era ssebo ku ebyo byonna n'obulwako kye wano nze kwe kumukwata nabyo nti kale ggwe, naye ye ggwe tuli kunoonyezaawo ataliko waabwe. Yatulika n'aseka nga bw'agamba nti owa ono naye bannange walabawo omuntu atabaako waabwe. Konze nti nze ngambye ntya? Tewagaana okumbuulirayo? Simanyi olowooza nti bw'ombuulirayo olwo awe nakikomya n'ensirika. Ko ye bannange wadde ogamba ki? Kimaleeyo. Lwaki okikomya mu kkubo? Gwe bannange kimaleeyo nkwegayiridde, kimaleeyo bambi. Konze si kikulu nnyo, ate n'ekirala kasita naawe wagaana okumbuulira ewammwe. Ko ye ekyo bannange kye kikuganya okumbuulira? Tofaayo ogenda kumanyaayo. Lwaki opapa eno gye bantwala olunaamanyayo nga nkuwandiikira era nga nkuweereza n'endagiriro yange, naye bannange oganirira ddala okumbulira ky'obadde ogenda okugamba. Konze nti nkyerabidde. Ko ye nnyabo lwaki olimba? Omuntu oyinza okwerabira ekigambo mu kiseera ekitono kityo. Konze nti ye kale tofaayo nange ndikubuulira olulala. Ko ye nedda, nze njagala kukimbulira kati era otokimbuulire sijja kuva wano. Namuwoyawooya mu ngeri yonna esoboka akiveeko, naye bw'atannemera ku mabega. Budde bw'atandika okuziba naye nga mwana muwala yeamaze era alabika tajja kuseguka nga sikoze kyansabye. Nawulira ng'omuntu azikoye, wabula nga singa saayina mitawaana ne mutya okunsulirira nange nandigugubye ne tufuuka abassa n'abassa. Naye nalwaddaaki ne mbigambulula. Lwakimubuulira n'amwenyaamu n'asiibula. Namuwerekerako ne mmutuusa, naye nakomawo nga neebuuza nti ddala Teo y'ani? Mu wiiki eyaddirira Teo mwe yaviira emityana n'agenda gye ssaamanya. Yansiibula lukwakwayo. Bw'atyo n'andekera ekkoligo ly'ekikokko ky'obulamu bwe ng'alindippye mu nsingo. Lwaki yali akweka ewaabwe? Yali mbega, yali mukessi, mukaamusajja, musezi? Ebyo bye bimu ku bibuuzo bye yandekera nga binsuukira ku mwoyo, wabula okugenda kwe kwannyongera okumalirira okwagala okufuuka mbega n'ekikokko kye nakyo nkitunge kubiri. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegalula. Teo yakuba empungu nnene mu birowoozo byange bwe yagenda, era muli ne mpulira nga waliwo ekintu ekimpeebuseeko. Ddala nalina abantu abalala bennyumya nabo naye nga tebajjuza kifo kye. Ye yalina entunula ye, enjogera ye, endabika n'obugeri obw'enjawulo ebisanyusa ebyekkekwa, yadde ng'atudde awo n'atunula butunuzi ng'asirise nga kimala bumazi okubetenkeza ebirowoozo by'omuntu. Ennaku bwe zaagenda zeetuuma ne mpulira nga nkooye okuteganyizibwa ebirowoozo n'okweraliikirira nga ndi awo ntudde butuuzi. Bwe ntyo kwe kubissaamu engatto yogayoga wa mukwano gwange embega. Namulinda kawuwe nga saagala kye nali ngenda okumusaba kukimugambira mu ofiisi. Bwe yakomawo okulya ekyemisana yasanga nagguse dda buseke nteredde bubya. Saamulina na kukkalira, si kulwa nga mbanga yagenda okusaba ekibbo
nga mmulegeeza kyali kintutte. Namunnyonnyola nga bwe nali njagala okuwummulako ku gw'obusomesa nkwazze ku gw'obwambega singa nzikiriza okuyingira mu kitongole kye. Yambuuza ekyali kinjagaza okuva ku mulimu omulungi ogw'eddembe ogw'obusomesa okuyingirira guno ogw'enkalu ogusula gukubongera mu nsiike y'ow'ettanda. Saayagala kumubikkulira kyama kyange, nalimbanga bwe nali nzikirizibwa okusomerera diguli. Abasomesa baali bampadde okunoonyereza mpandiike ku bintu ebimu ebikwata ku bwambega bye nali sisobola kuvumbula, okuggyako nga nze kennyini neenyigiddeko mu mulimu ogwo. Kakasa ng'ebigambo ebyo mukwano gwange teyabikkiriza kubanga yaseka nga bwe yeewuunya nti ha oba nno diguli yange eri kyeyo, wabula teyannimbulula. Ekyaddirira kumbuuzayo bubuuzo nga bw'asaagasaaga, obwo nga buwedde yanzikiriza mbeegatteko nga bw'agamba nti osanga gwe munnaffe gw'onoozuula ekikyatulemesezza okutuuka ku buwanguzi, anti n'abedda baalogera nti ajja oluvannyuma, ate sikulanga gwe munnaffe obaayo n'omufuuyiro n'ekizuuzi ebibi eby'enjawulo. Yantegeeza era nti nali wa kusooka kugendako wantu ntendekebwe mu by'obwambega nga sinnatandikira ddala mulimu gwennyini. N'agamba muli nti ogobedde munya mu ssubi. Olwaddayo nga mpandiikira bakama bange ab'oku mulimu bbaluwa nga nsaba banzikirize ŋŋende mpumule okumala akaseera nga bwe ntaggulula ebyali bigalangatana n'okugombagana mu luggya lwaffe, era nga si baakunsasula mpeera ekiseera kyonna kye siibeewo. Basajja b'abandi nabo tebaali babi nga banzikiriza. Ebbaluwa yaabwe yatuuka kyenje nfune enzikiriza mu butongole okwesogga obwambega. Nasooka kubugaana alyamu okiwaagonja nga zombi nzifunye. Naye bwe nafumiitiriza ebiyinza okuntuukako, essanyu ne limmamukako ne lisikirwa ky'obeera n'okubuusabuusa. Oba ddala nakola kituufu okwetulika mu bwambega. Ku nkomerero byonna nabivaako nembirekera lugaba nga ndaba mmala bya mu bulago kubirowooza, kubanga waali tewakyaliwo kintakkuluza mu bweyamo bwange. Bwe kityo olunaku lwe nalagirwa okweyanjulirako ku mulimu gwange omuggya lwagenda okutuuka ng'obugumu bwe nnina ejjinja lidda ku bbaati. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegaludde. Neeyesuula awo weekomye. Weebale kuwuliriza.